Omubaka Theodore Ssekikubo weri waffe Remiyaga Sembabule kati nno ekyokunoonya emikono 10 gyokka gyasigaze okujja obwesige mu bakamishona ababba ssente za Parliament abegabira akombya kamu obukadde 7 muli Mpuuga ne banna ba NRM akitaddemu ate nno G endala oluvannyuma lwa Parliament okuyimiriza emirimu nga speaker yabawummuza bange litali gere ndowooza kati naasaze okugenda buli constituency ewali omubaka tannabakusanga nga nyumba ku nyumba nga mwepa plant so tunakusayininga sayininga wano tugende tujja obwesige mu bantu bano ababba ssente z'omuwi w'omusolo kati nno ekintu kino akitandikidde Jinja nazo kitandikira eri waffe bannaye bayita batya ewakaabaleega gyakitandikidde eyo naye jjukira wabaddeyo olukuŋŋaana simanya lwa Pirawo Masala yagenza okusaba akazindaala agamba ababaka babaddeyo basayininge akazindaalo baakamumye kati officially akitandikidde Busoga era ali Busoga agenda atalaga constituency abali abo batandika kusayininga ng'ab'epapula ne banne muteeka emikono twetaaga emikono 10 gyokka tugende tuteekeyo sensa motion tugoba ababbi abafere abeegabira ssente z'omuwi w'omusolo akombya kamu obukadde 7 kamukuwe Theodore Ssekikubo ng'ali ne banne bwe batambula. Taxpayers' money, and we found it. We removed as commissioners, but they stay as members of Parliament. Yes, but the rules require us to get a third of all members of all Busoga. We chose to come to Jinja. We chose to come to Jinja because we know Chabazinga, and we noted that only 11 of members of Parliament had signed. And for your record, by now we'll be packing up our books and we'll go back to Kampala. We only have another hope that tomorrow ababaka abave Busoga sub-region eina ababaka 10 no tina ababaka 42 nesofa 11 beba signings abalala 31 asatu n'omulala bali luddawa tulina 10 n'omulala tunoonya emikono gye tunoonya tegirina wansi wa 10 n'ekyo singa Busoga batuwa emikono twandikomini wano ne tuddayo e Kampala kati kino bakiyita kusagula kubanga Parliament yasindikibwa mu Luwummula ababaka tebaliyo e Kampala kituvudde tubanoonye eno tusembere ku mpimpiko ngaho bwagambye tujja kutuula awo tubalinde naye nga tubadde tusaba ababaka muli babaka baffe muli bannaffe kino bw'oba tusazeewo okuwagira kulwanyisa bukenuzi ono owagira ki ate lwaki ffe tutuuza akazito ku balala ba accounting officer ate bwe kituuka okwaffe ne tugaana mu byafaayo bya Parliament ya Uganda sirabangayo budget emaze okusomwa president n'agitukuba mu maaso nti muddeeyo mwabye esente mwazikwese mu budget sirabanga kabaka ba Parliament bannaffe nga bakwatibwa nga bwe kiri kati Gyokulwokutaano ne baklaka ba Parliament ne ssentebe w'akakiiko ka budget ono bwesiyaki baasiibye ku poliisi tekibangawo ne Jinja district nakazadde wa Jinja siteriwa tuyina Iganga district Iganga emanyiddwa Jika the old Jika Iganga muliwa Mayuge muliwa Butalejja baliwa Kaliro bali luddawa ne Bugweri naye ate ne twenyamira kubanga Jinja kimanyiddwa kyekitebe ky'abakozi b'eggwanga abakozi olina kukozesa union ez'abakozi naddala ezisinga zirina base Ken Carters n'abalala lwaki tewali mubaka akiikirira abakozi eyavuddeyo gamba nti esente ezo kubanga sente zibbiddwa Parliament erina sente zaayo sente za muwi wa musolo lwaki abakozi abakeera enkya ne bategana tebavuddeyo eddala Salama tebabeerawo bajja kusayininga ku motion eyo abalala 12 ne babakweka e Nairobi naye bagenza tebakumibwa tusanze tukyali mu ddiiro naye tulowooza nti neeriyo ababaka mu mutima omulungi abatasobodde kusayininga tuli optimistic toyinza kunoonya mikono 167 ate n'olemu 10
ekiteeso kino ekikulu bwe kiti tetujja kisuula naye nga bw'ogambye singa entaanyi ebawo kitulowooza tekijja kubaawo kasitafu gwaffe tugukoze tulengedde fayire omanyi fayire eno abantu bagitya fayiro y'oduli eno olwalengeddeho naboduli nga alina fayiro ye tubalabye muleesa obutwa ababaka ne batomera ebidaala n'ekidaala ne kigwa tugamba kutuma akazindala ebyabaddeyo byabazizi ababaka ne batomera bokka ekidaala nti kiki fayiro ya kyenvu yino etuuse kati olwategedde fayiro eno nti ebaamu ne bino ebyaki ebyemikono onobu it's okay kati abagamba tunafunye emikono tunafunyeyo emikono era amangu ddala tugenda kugikola public era tukakasa nti abebunyi collective effort. It's not now us the members of parliament alone to fight corruption in parliament. We are now calling upon the cultural leaders, the Chawazinga here in Busoga, to join us in this struggle. We are calling upon the religious leaders, all the bishops of all the districts in this country, all the district caddies should join us in this struggle. All the political leaders, including you, my Lord, we expect you to join us in this struggle. The taxpayers who are the voters, it is now time for them to join us in this struggle against corruption in parliament. We are going to sit under the tree because we would say to move closer to the voters, I mean the members of parliament, who maybe don't have fuel to go to parliament. Now we have brought ourselves that append your signature. If you are in the fight against corruption, right, append your signature. If you are not against corruption, then you have the right to keep quiet. Because the voters did not send us to parliament to look for cheap things and sign off from the facts. Many members of parliament are not signing these signatures, they're not putting their signatures because they're beneficiaries. I can tell you openly, some of them always hang around the speaker's office. They hang around these commissioners who are thugs, thieves, because they know through the commissioners or being closer to the speaker, they can get this what they call external trips, where a member of parliament per night gets allowance of $720. So for them, they are timing to go to China, they're timing to go to the UK, they're timing to go to the US. Sente dikola etukiriza obutuvunanyizibwa bwetuli nabo. Aye buti bwe tubonanga waliyo sente de tubonanga members nti begabire kiba kitegeeza nti oba oli awo sente diriyo aye tidigabibwa bulungi kuba ndituuka wansi dakula ku ebizibu by'omuntu owa buliido naddala enguudo amajira mabisi tezino twadifuna ayo budget the operating ya muntu noino ate ngo kitegeera nti emisolo tusoloza ifenga dinya city by the soza emisolo mingi ayo kubanga nti emisolo body soloza to spending irawo sente to disoloza twadiweerezaayo e Kampala twayirizibwa ku detu batufunye ku yade tukozesaako okuba nanga tukola emirimu kati nga grade ni roller ditabe twakafuna obusente obwo obutini bwe tubanga tufunye bwe tukozesaako aye botubona nti eriyo banaife abali kwegabanya sente abali kwegabanya sente kiba kitegeeza nti sente diriyo aye oba oli awo tidiri kutuyirizibwa ife kutuyirizibwa mu bwado osobola okuba nga dukola emirimu egigasa omuntu wa buliido wansi kozi ba members bano gye baliku nze mbona akoze enontuufu tikiri kupate kubanga ndibonamu aba NRM ndibonamu aba NUP n'aba FDC ndikubabonamu bwe kibanga kozi ntuufu abantu baidde walala mubuuzeeko kale mubuuzeeko tukukwate. Yes. Abaka bokka.
MPs bokka. Pedro Sekikubo. The former step out parliament. We're here waiting Now in for them. danger. Theodoro bwatyo wakikoze kati akatabye Jinja kunonya baayo era nga ku kanso ey'Ejjinja ateeredde eddala entebe muzirabye awo abalindidde agamba wano tavaawo nga bamaze okusayiningayo Jinja kuba nga Jinja district erina ababaka bayitirivu naye ate nga Busoga region erina ababaka 42 mu basatu naye ababaka bakasamu baka 11 bokka mini bali 42 11 bokka bakusayininga 35 bakusayininga otako signature okulwanyisa enguzi n'olezo abalumbe kugula basolo ngate bateekako emikono gyabwe kale katumuteremu prayers tumusabire kuba emikono gy'obulamu mitono less than 10 tulabe nga ate ababbi b'ensi w'omusolo bagibwamu obwesi Omukama Katonda abankuumire banywanyi tujja kuba tumanange mwerabo